lya wa Uganda okwefuga lya Bwakabaka bwa Bungereza. Yenkaga mwebiri yeriwa. Era bebokka Abangereza bebalirinako obuyinza crown copyright. Ekyo ekigumaza kya Bungereza toyinza kukibajjako. Obuyinza obwo bebabwesigaliza. Emyaka 50 nga teginnayitawo tewali akkirizibwa kuliko pako oba kuliwandiikako wantu wonna. Kuliwandiika wantu wonna nga tamaze kufuna lukuza kuva ku Bwakabaka bwa Bungereza. Akatundu akasooka ku tteeka lino kagamba bwe kati: etteeka eriwa Uganda obuvunaanyizibwa obujjuvu. Kati gwe weebuuza buvunaanyizibwa ki? Etteeka eriwa Uganda obuvunaanyizibwa obujjuvu. Kekawayira akasooka mu tteeka eryo. Buvunaanyizibwa ki? Kubanga ebintu byonna babikoleranga mu nkwekwetu. Byama byabwe okutemula, okutta, okunyaga, okulaba nga mukola nnyo nga musaanyawo Obuganda. Nga 9 Oktoba 62 olwogerwako wonna ng'olunaku olulwagaane ebitundu byonna wetukolera ekiwandiiko kino nga biri mu matwale protectorate ekiyitibwa Uganda. Ekitegeeza ebitundu ebyo byonna eby'amawanga ago mwe babitusubidde. Mwe batusubidde. Obwakabaka bwa Buganda oba district oba ebirala ebyo byonna nga bwe byakola. Nga bwe byakola Uganda. Byonna ebyogerwako mu katundu akasooka akassemateeka era nga n'ensalo zaabyo zimenyebwa mu katundu ak'okubiri akassemateeka. Yakutwalira mu linnya mulye, akutwalira mu linnya lye eryakubatizibwa erya Uganda knees. You go under the knees. You go on the knees. Nakutegeeza nti amawanga ago gonna gajja kwegatta wamu okukola ekimu ku bitundu bya Nnaabakyala ekiyitibwa Uganda. Okuva ku lunaku olwo gavumenti ya Nnaabakyala mu Bungereza egenda kubeera nga terina buvunaanyizibwa ku gavumenti ya Uganda. Nga terina buvunaanyizibwa ku gavumenti ya Uganda. Yamaze okusetinga ba houseboy be Bobote, Banini, Bani, Bulyajja, Balutwa, Bani. Go omaze okukkiriza okolobwa houseboy mu ngeri entuufu. Naye ate bo bennyini kakulage waawo be bagamba nti be baateeka Obote. Be bagamba nti be baateekako Obote ng'ate ekituufu kimanyiddwa. Be baamuyamba okkuba olubiri mu 1966 baali mabegawe. Naye ng'amaze okukozesa batukozesezza ebiragaano biri byonna kati baagala bisatulula byonna kubanga nabo byali bibakwatiramu. Ne bakugamba nti be baayamba Obote baamuli mabega mu kkuba olubiri mu 66. Ate ne bakutegeeza be baasamba Amini okujjako Obote. Houseboy akoze bubi mujjeko teekako ono. Baamala kumma Amini byakulwanyisa n'alyoka abeefulira
n'agoba abayindi. Tulina okutunuulira ebintu bino nga tubinoonyerezaako kubanga buli nsonda eyogera byabwe naye nga tulina okunoonya amazima ku kufaafaganirwa kuno kwe tutuuseeko tutegeere ekintu ekituufu. Kye twagala okwekenneenja ke katundu kano akagamba akatundu kano kagamba ngenda kasoma mu lufuutifuuti shall together form part of Her Majesty dominions under the name of Uganda. Ekigambo ekyo dominion kitegeeza kufugibwa. Kubeera wansi wa bufuzi bw'oyo abeera nannyini kitundu kino. Kino kyakozesebwa nga kitegeeza ebitundu ebiri wansi wa Nnaabakyala. Kiri ekyowaggulu ekyajja kyambuka ekyajja kiwamba amambuka ga Africa. The Imperial East Africa byakoze bitya? Nakugamba naye nga byefuga byokka wabula nga byegattira wamu mu British Empire. Oluvannyuma gye baafuula Commonwealth, mwana wattu bw'otunuulira ebintu bino gy'obitegeera n'ogamba wano we bati watuzannya kanneemu kannabbiri. Kwe kugamba nti kino kitegeeza nti Nnaabakyala abeera talina buvunaanyizibwa ku gavumenti ya Uganda. Kaawule bano yateekayo ba houseboy, talina buvunaanyizibwa kuyo. Obuyinza abulina ku kampani ye Uganda yennyini, ekitongole kye the Imperial British East African Company. Awo okujaguza kubeera kwaki? Obuddu okufugibwa mu matwale, bino ebintu byonna bifaanagana, byonna obeera ne mukamaawo gw'okolera. Byonna obeera ne mukamaawo gw'okolera. Mpozi enjawulo eriwo nti mu nkola y'abeeru omuddu tebamusasula. Mukamaawo yasalawo bye yeetaaga n'obimuwa nga bw'alunda ensolo ze. Simanyawo oba tukitegeera mangu tuzze amagezi. Mukamaawo yasalawo n'agamba oli muka Museveni houseboy kyakola bwoti ne bwoti. Ate Mubuddu bwa bufuzi, Mubuddu bw'abafuzi bw'amatwale okolera mukamaawo okusasula ebyo byokka ebimala akusasula ebyo byokka ebimala okukuuma ng'oli mulamu osobole okumukolera. Kimanyiddwa bangi nti Afrika ya leero ey'obufuge bw'obumbula nti ennyumba ezirina amannya nga State House mu butuufu zibeera Slave House. Tewaliwo bayimirira ku lwabwe. Mu gavumenti yonna buli omu alwanirira kufuna bwa minisita ajja akyaleku mu bwa agambe nti akati bino
wa minisita wa gundi kati nina okugenda okusaba obuyambi okuva mu mawanga ag'ebweru tebayimirirawo ku lwabwe kuzimba eggwanga kubeera nti bayimiriddewo okukulaakulanya nsi n'abantu baamu okwesiimiramu bajjawo lwakusaba be ba houseboy be tugambye tugenda kusaba buyambi tusaba buyambi buli ssaawa basaba buyambi buli ssaawa tuli begging naye ng'ensi yaffe ngagga tulina ettaka eddungi tulina omusana omulungi Mukama Katonda yatuwa ebintu ebirungi bano be baali badde bagamba nti tukolagane mu byensiibula nga naffe tugamba tuwama tuleete binnaakale naye gavumenti zonna eziriwo ezisinga mu Africa tuli mu kusabiriza kati tolaba kamasiikini akali ku kkubo wali nga kasabiriza ssente n'okasekerera ba Museveni ba masiikini basabiriza busabiriza